ate era ndina musanyufu nnyo ndi mulamu bulungi alhamdulillah nebaza Allah olw'obulamu bw'atuwadde. Lwabadde ku social media ng'abantu ne bagamba nti Kojja Kitonsa tali bulungi alina omulwadde yalwazizze nnugamba bannange kiki ne twagenza okulaba tulaba ebifaananyi. Teyabadde mulwadde naye nga bw'omanyi nti okuzaala kufa luba lutalo lw'abakyala olwo omukyala aluyiseemu asaana kugulumizibwa. So twali tukiraba ng'obulwadde naye Allah yabadde atuteekerateekera zadde nga tuli mu kwanukula mulanga gwa tuli mu kudduukira twanukula mulanga gwa Nadduli. Mu bufunze omulimu gw'entumbwe wagukoze? Ndi musajja Muganda era simanyi kati Mukama bw'ayinza kitwala naye ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti ero ku byobugagga bye nnina nnyongeddeko ekyobugagga ekirala. Yatwongedde Kasukale? Omanyi omwana kyabugagga yatwongedde Kasukale. Buli lwozaala omwana omuwala kino nsiiba nti bakubiriza nti omwana omuwala sukaali bw'omugayaalirira bamusenerako eyo mpolampola ebbali nga totegedde. Ekintu nga wakikweka nnyo? Tetwakikweka naye nga bw'omanyi kasita ofuna omukyala omukkakkamu alina ebintu bituukawo ng'abamu temutegedde ne bw'ofuna omukyala apapa ebintu bisobola okupakuka. So kati obukakkamu si bwange buli sidi zombi. Mampita Safi ndi muganda w'omugulukwe ali waggulu tamanyi era muleseeyo nga mulimbye ne mugamba kanzije nina bye ngenda okola naye nga luno olukwe kati lwe tulimu talina kyamanyi naye nga bambi Kojja tumwebaza okutwagala n'atuwa everything like tetujula. Abasajja abasinga oba abakyala abasinga wabeera n'omuntu nga mumanyifu ebintu by'obufumbo sseba abamu tebabitwalira ddala serious abeera agamba oba oliawo alinayo abalala abalaba ebbali eyo eyo kiri kitya mu famire yammwe? Ffe nti tuli Bakiga kati Abakiga otumanyi ffe tetupa kyova nti asobodde okubeera n'olubuto myezi 9 ne mutamanya mwenna naye nga tubaddewo nga tutambula mpola ne tubikuuma nga kyama. Yes, ebintu bw'obikuuma nga bya kyama katola namwe tubadde surprise mbale temulina kye mmanyi. Naye Kojja Kitonsa wangi oli musajja nnyo n'abakyala we bati era ssebo ndi musajja ndi musajja obadde ompita mukyala ndi musajja ssebo ate n'olugendo gye nnabajja atali musajja tamunonayo tewalabayo eri ekanungu munso eyo tamunonayo. Kyosinga okumanya ku Bakiga? Bakozi ekyokubiri bazimba abantu be babeera nabo ate ekirala bayina empisa n'amaanyi gwe bukozi mulina amaanyi? Tulina amaanyi. Abakyala Abakiga mukola? Yes, ate tukola ebintu byaffe nga biri mu private like kyova nti n'okwanjula kwabagwako bugwe mwali temukisuubira nga musuubira kirala naye ng'eye gwayagala mulala. Naye bagamba Abakiga tribe yammwe Abakiga mukuba abasajja okwekutwako. Wuno Kojja ababuulire. Ebintu byakyuka yali ngombe oli nga tetunnakyalayo naye okuva bwe twatandika okubeetula ne tubategeera ebimu oluusi omuntu asobola okuwaayira so ebimu babawaayira kati nsobola obbaweerako obujulizi. Emyaka 5 nga ndi n'omukyalo oyo emyaka 2 gya bufumbo buli anniversary lwe tukoza anniversary yaffe nga 14 ogwokubiri that is Valentine ate azadde ebulayo ennaku zize era tugenda mu Valentine kitegeeza mukimanye nti olwava mu mukolo wali mu nnaku za Valentine awo setaaga bannyonnyola kyaliwo kyekino. Naye weegumya otya okuba nti abaana ab'obuwala industry atulaba ono oba omuyita otya? Ono mukyala wange naye mukyala wa mukyala wo naye anyiridde nnyo weegumya otya? Kiba kirungi n'omatira ne kyolina kuba ebirungi ku nsi tebiggwaayo kati ate nange era nkubira omulanga abaami abali eyo nti era mukyala wange naye njagala naye mumulabe waali efe naye famire erina okuba nga oyimiridde kubanga bakyala bakozi mukyala wange naye waali wano tutambule naye alhamdulillah Mungu atukuumye nga tuli wamu. Gisebo omusibye mukyeyo obulamu bweyagala nga era abasawo bwe babeera. Bampita musawo Farida nga nkolera ku Sebi Hospital. Twala omukisa guno okubeebaza okujja n'okwebaza Kojja okutuwa omukisa guno okubanga mukyala we atwesize n'amutukwasa tusobole omuteekateeka okusobola ezzadde lyo okuvaayo nga ddamu bulungi nga n'omukyala ali bulungi. Kojja ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege okutwesiga n'okututeekamu obwesigwa obwo Sebi Hospital esobola okuteekateekera ekyo ekirabo ekizze mu mwaka guno
mu mwezi guno omulungi ogwa anniversary yammwe tuyanze nange sijja kweryazaama badde byonna kyabadde kirungi naye nga mu byonna tusinga okwebaza omutonzi eyatusobozeseza natugayidinga buli kimu ne kitambula nga bwe kyatambudde yakimeekinze tetwamulongoosezza. Yebyo. Don't cry, you're okay. Umamkwano surprise west ezibera Ajit manengo kawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Kojja. Thank you too. Webale byonna webale kuyita mbulumi. Nsaba Allah ayongere okugumya inshallah. Amina ya Rabbi. Nenga tikisuubira nga teyasalawo ddala ntambula n'olugendo olw'eri bushenyiwala kati enjawulo ki? Ekyenjawulo kiriwo nti kyensinza okwebaza Katonda nti guno gwe mwezi gwe twafumbirwamu ate gwe mwezi gwe nfunye ezzadde kyekisinga essanyu era nali njagala Allah singa amumpa ku Valentine naye n'agamba atukyuseemukko ku Valentine tuli celebrating ne luno tuli celebrating so Feb yeah so Feb is a month of oba kyogere ntya of blessings yeah kyogedde bulungi kugamba Allah ayina engeri gya blessings emu mu buli kimu yeah ekisinza okunsanyusa nti Allah ayina ebintu ebyenjawulo bya blessings nabyo Feb gw'omwezi ogw'enjawulo ndoza gusukulumye ku myezi emirala oba ndi blessed gwe mwezi gwe banyanjuliramu ate Allah gwe mwezi gwampeereddemu ezzadde
kugamba ndi musanyufu nnyo ebyensusu sisaana simanyi wesaana kukiraga naye ndi musanyufu nnyo ate n'omwami wange ambeereddewo bino mbadde sibisuubira naye mwebaza yeebale nnyo thank you so much sisaa kufukaamirira kyali wiiki but I appreciate byonna bisobola mukyala muyivu musawo ajjudde professional ye mukyala musawo so kati oluzungu tetukirabanga kintu ebyo era teryayiga busawo mu Luganda yasinga okundabirira nabo kastabanga muganda naye ono wa kizungu owa habo bumanyi obanga okola habo nga tugamba nti musawo omuganda sebo oluzungu lugasakino mu habo ddala lugasiza ddala kali kubatukuzo wanji mukwano ajje tuwafu nsebya wadabuka omolo nabuuziza oluzungu lugasaki mu bya habo era ebintu byonna ebikwatagana nga ojjanjaba omuntu habo twagala tumugja eri gye mwali mumanyidde tumodernizing so ekintu kyonna ng'oyagala kimodernizing you make research ate oluusi ogenda kwesanga research tetumukoze mu Luganda lwokka tumukoze ne mu Luzungu kyovala twagala tukyuse habo adde ku mutendero ogwa waggulu nti era n'eddagala lyaffe mu habo ennaku zino mu pharmacy zonna likola ki mweriri nasonyiwa kano ketukayiseewo simukubi abakiga abamu nga baba bakambwe negwe mulina empisa anti muli amamba ab'omunaavuganya ekika kyonna so muba tetuli ffenna ate n'abasajja abamu kyukamwera mu kamera zonna zikulabe nga oyogera ku nsonga y'abakiga n'omusajja woba omwagala olina kubeerako mukambwe omusajja oba omwagala nnyo olina okubeerako omukambwe gw'omukwano ogwo so kati omukambwe ogala muntu nga oyogera nga oli muwombeefu nnyo oba oluusi naye ate kati twalabye obukambwe eyakubye pritinical myaka 3 zira si obukambwe tebategeeza buli nti ogenda kukuba musajja obukambwe bikolwa kojja bulijjo bw'otuuka eka bw'oti kumbe olinayo omukambwe siripa ozireka ku mulyango era ne bwekuba kulera mwana buli lw'osuula omuggo ng'omwana agenda era eyo ne bayibuli yakyogerako nti suula omuggo ofiirwe omwana so ffe ng'abasajja bano bakyala baffe betufuna awaka tuba tufunye bayambi bannaffe nti asobola okukulaga ekikyamu ate naawe era osobola okukimulaga ate kasito mbeera ennyo nga tewali nnyo kusoowagana mu maka kuba buli musoowagana mutereeza ekiba kiganye kitegeeza mba temufunye kusoowagana kitegeeza temujja kulaba nsobi zammwe era tebakulimba nti abantu bonna abawangadde throughout babeera mu happiness zokka wabaawo era oluusi ebintu ebitatambula bulungi era naffe tubibannyonnyola abantu kubanga ffe bakojera tubabuulira nti mugenda funa ssanyu lyokka waliwo obuzibuzibu naye mubuhandolinze mutya kuba nange siri mwangwera yonna nange saagalika naye omuntu bw'asalawo kati tuli myaka egi 5 munange naye nina ensobi zange ng'omuntu n'ensobi zange ng'omuntu buli muntu yenna ayina ensobi ze kati olina nti oba ate nze nsinza okuba n'ensobi naye omuntu n'ayiwawo mbiri n'aga nti tujja kusobolegana omwana tumuzadde twakyala tujja kusooka okwenenya eri Allah nti emyaka 3 ejja emabega twali tukola zina naye zina kwe kubeera mu bufumbo obutaliimu Allah wakati naye Allah n'atusobozesa emyaka 2 emabega ne tugenda ne tuwooyebwa ezina kigambo kya Luwalabu mujja genda mukibuuzeeko mukirabe
abasiraamu bakitegedde naye Allah n'atublessinga kati guno omwaka gwa 2 nga tuli mbufumbo obutukuvu ebiseera ebisinga kino kyo kirumira ddala swayitaani oba sitaani kimulumira ddala okulaba nga abantu muli mbufumbo obutukuvu naye alhamdulillah ffe tulwanaganye nti yadde challenges zibaayo eyo ebbali naye temuzitegedde ffe tuzimanyi ne twegolola ensobi zaffe ne tusobola okubeerawo. Njagala mukole research ku bantu abawoowa ebiseera ebisinga okuwoowa bwe kuggwa guba omwaka gumu nga separation zitandise okubaawo na myezi kubanga swayitaani bawakati wali mbadde mukola ekibi nga yo kyeyagala kati wanerabe ekirungi teyagala mubeere mu kirungi naye emyaka 2 n'omukyala nakkiriza nampa n'ezzadde so lwaki seebaza Allah oyo ow'ekitiibwa. Musawo nga tunatera okukuta eri abantu abadde beesunga omwami ono baabuka kati ng'otunula mu kamera beesunga omwami wo buli abadde yeesunga waliyo n'abakulaba bagambe bawumbewumbe yasalawo nze ebyabalala mba sijja kunonooza kuba ekiro we butuuka komawo wange kati gyatambulidde emisana mulekera Katonda n'amukuuma. kati basiibule bulungi bali beyasiibudde ng'ajja anti kati nza nasalawo beyasiibula basiibuza obugambo olwedde basiibula dda anti sibamanyi kati seetaga basiibula bonna abaali bekukira omukulu nze bwe najja mubulamu bwe nandaga nti yenza asoose kati abalala si naye omukyalo olimu waaki ku kintu kyakkoledda bingi wembimenya tujja kusula wano tusiibewo kuba ebimu mutandiso birabako era amanyifu abasajja abamanyi obulungi bw'omukazi omulungi omukyala bwazaala omuwa n'engozi ey'okulera omwana era kati mutegekeddeyo engozi eryawo wansi mwagenda okulerera ka bebi kano era tujjagala tukkirira empolampola yeetegekere akalabe engozi ye bw'abanga agisiimye anaatubuulira kuba Seguyo kimanyi nti Buganda oba omwana bw'azaala gwe taata w'omwana okulaga nti oli musajja mukozi ogula olugoye olulera omwana naye kisinziira ku busobozi wali wagula kozi batubira tute wali wagula zino bagita bateno wali wagula nappi wali wagula sweet ne sibula abo bonna abali bakwepikira bo bakimanya dde omusajja alina kasitovayo n'otongoza naye oba totaddeyo ku mukono waggulu oli akimanya nti oguwanisa ogenze nabasiibuza bikola kati mubasiibuza ebigambo njabaagaliza obulamu obulungi nabwe gye bali Allah abawa obusobozi nga buno bafune abasajja abalungi nga nze. Nemumanyi tutwaliza surprise. Right, nice. Tula mu course leko omwana driver mukuwereddemu ne driver agenda soko muvuga naye mumuwereddemu nga bwe nabagambye omukyala bwakeera ku makya n'akuwa ezzadde nga mugumu kubanga okuzaala si kyangu abakyala bannyo tubalabe batya okuzaala naye bw'abanga amaliridde naffe abasajja tubeere abasiima
kubanga abasajja abasinga tetusiima nga bwe nage nti nganze omusajja omuganda ate nganze omuntu amanyi ensonga ez'omukwano. Mukyala bw'azaala omwana omugulira engozi ey'okuleera omwana. So nange okusinziira nga bwe ndibaza Allah nti at least yansuumusaamuko katono eno yengozi gye nsobodde okumuwa omwagenda olerera omwana. Eno ye nappi mbadde njagala. Ndowooza tugiyita gundi baby biki esitula omwana nappi ndala baby receiver. So yeno gye tumuwadde arisivingiremu omwana waffe abeere ng'amukuuma ate kireme ne Allah twongere omusaba kuba kati abantu asinga balaba bino batandika okukuba emimiro genda okukyekanga embeera ekoze eki eyonoonese naye ffe tusaba Allah buli akuba emimiro omutwala eyo wala. Twagala abasanyuse be baba bobo tusembereza we tuli. Ajati musawo webale kuwona mukyala Kitonsa ebirala ebitibwa ebimu ndaba obireka ate nga kiri kyekikulu. Musawo Ajati mukyala Kitonsa mukyala wa Brown maina aba Brown tebasangika abali ku original webale kuwoma mama. Yebale kuba na mpisa kyekikulu kyokka. Ebyo byaffe teriyo muntu kumutya mukama atawooma bakolera bino bw'aba tawooma tabifuna. Abakyala tubagamba nnyo nti eneeteekateekayo. Abakyala tubagamba nnyo nti eneeteekateekayo ye kutwala okujja ku step gy'obaddeko bakutwala ku ndala kweteekateeka ku gazi kulimu ebintu bingi madensa engeri gy'oli kojja ate ebintu bisomesa abakyala balina okukola ki? Balina okweteekateeka ne batuwoomera ne batunyumira. Webale kuwooma maama. Webale kuwooma. Amiina. Nze nazaala dda munnange. Ane. Gwe baakutwala awo okyaliwo? Bantwala. Anti ewaffe bw'oleeta ente nnyingi yaleeta ente nnyingi ne bamuwa ate nange ne bannyongerako. Anti kasita otwala ente nnyingi era bannange buli musajja ali wano yandiwasizzaako wansi eyo. Omanyi kojja bwe yakola ku nte omanyi kye yakola? Bamuleeta ne bamulaga ente kati ne bamugamba akasuka akati like bakasuka akati we kakoma zente ze yaleeta. Ate bwe naleeta bage tugenda ozipanga nga ziyita mukko naga nti kabanteereko n'ensuusuuba bamuwa nyongeza eriwa nyongeza abaana bano wagira monte mu butuufu era ngenda twala omukisa okwebaza Sebbi Hospital ne management yonna okutwaliza awamu olw'obwesigwa bwe bateeka mu balwadde baabwe n'okuba nti nno batuwandolinze bulungi nnyo. Eddwaliro teriruddewo bbanga ddene nga weeriri naye balina saaviisi emala era nga bwe mukirabye nali natambulako ku malwaliro amalala nga bansuubiza nti omukyala wange tajja kusobola kubeera bulungi naye bwe natryingako eddwaliro ne banga nti tujja mwandolinga bulungi era gwe mutukwase bulungi. Nja kwebaza Dr. Sebbi nti yabaddewo okuva mu ntandikwa n'abasawo abalala bonna. Waliwo omusawo Farida oyo yakoze kyanjawulo nnyo okubeera nga olwaleero maama n'omwana ne taata tuli balamu kubanga embeera esobola okujja nange nenzirikira eyo nesiddangulu oba oliawo naye twebaza Katonda nti ebyo byonna yabitusobozesezza ne tubiyita mu bulungi. Engeri gy'otunda eddagala lya habu abakyala bali embuto eddagala tulina olujjula yatuuse ku ssaawa 8 ku ssaawa 9 n'eddakiika 35 yabadde amaze okumujjula
tuluyita lujjula era abakyala abali eyo temwesiga nti tujja ku omukyala abeere mudwaliro aluma olubuto okumala ewiiki nnamba olujjula weeruli era muli musajja omuganda akimanyi olujjula otulufumba ng'omukyala atuuse emyezi 9 mu nnaku ezo ezisooka ne tumuliisa olujjula olwo olutuuka mu ddwaliro jjulirawo ate nekani akagenda eri abaami atalinze naye abaami abasinga obungi mutambula nnyo eyo ne mufuna abakyala ab'enjawulo nga mukyala wo oluusi ali lubuto ekyo nakyo kireetera okuluma omukyala olubuto so kati ebyo byonna bw'ojjanga eno wange Kojja Kitonsa ate era ensonga nzikola ki nzimala mukyala n'agenda bugenzi otuuka wali eri abanga alina byanonye mu ddwaliro twazze eggulo ku ssaawa mugambye twazze ku 8 naye okusulawo ffe twakyagadde twabadde tudda buzzi waka ekyo kiwedde bannange